Nabi waffe atugobera Kanoni Media Uganda nako olwaleero akakiiko ak'ebyokulonda kagenda kutandika okutambuza obulo obutwala mu disitulikiti ez'enjawulo era nga obudde buno omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama agenda kukola omukolo gw'okutongoza sobola okubeera nga batandika okutwala obululu buno mu disitulikiti eza-51 zigenda okutandikibwako olunaku lwa 12 zigenda kubeera nga zifuna obululu bwazo. Okay, thank you very much. Bwezityo disitulikiti 12 zigenda osooka okubeera nga zifuna bundi bulijjo Masaka City egenze, tulaba disitulikiti Luweero disitulikiti eri mu Central Region nayo bagitadde, yo nayo egenda
district endala kuliko Hoima City nayo kibuga kya Hoima nayo yiyo Hoima City nayo etambudde. Bukedya district nayo etambudde. Bukedya district esimbudde obudde buno ziri 12 naye nga olwali zigenda kutambula district ziwera 51 nga abakulu bategeeza. Bukedya district y'Edokolo nayo eri mu Northern Region nayo etambudde. Dokolo district y'Embale Erigon Region nayo etambula. Erigon Region Mbale nayo etambudde. Wakiso district Amayingo district Kiyira region Amayingo ze 12 ezisoose okubeera nga zisimbula olunaku olwaleero. Western district 12 ezisoose okubeera nga zisimbulwa mu ssaawa zino zitambudde okusobola okubeera nga zitwala obululu okwetooloola ebitundu eby'eggwanga ebyenjawulo nga bw'otunuulidde olunaku olwaleero. Waliwo kyokulabbawalibavaamu bokka ndowooza mubawulire bangi nnyo abagamba nti nze mbivuddemu kyali mu kulonda kuno mbivuddemu naye okuba nti balotuka twamala okukola ogikuba oba ogiprintinga kakati mubanga wasigaddewo muntu omu kiba kitegeeza nti oli abasigaddemu alya n'okkozi awo kulonda tujja kubeerawo awo balotuka tuyeetaagisa ku lunaku naye baba basigaddemu babiri oba basatu kuba tetusobola kuddamu okuba ballot paper okujjako kyetugenda kukola kutegeeza abalonzi mu bifo ebyo nti kandidate gundi yavuddemu yekka mu kalulu yadde ali ku baloti naye temumulonda era amawulire agateeka ku polling station era presiding officer tubakubiriza nti bwebanga baweereza ballot paper eri omulonzi yenna bamutegeeze nti kandidate gundi ali ku ballot paper naye temumulonda kubanga yavuddemu oba yasazibwamu. Nolwekyo ffe nga kakiiko tulina enteekateeka ezimala bulungi okulaba nti abalonzi bonna bategeezebwa oba bamanyi ani kandidate omutuufu balina okuwakana. Okwo tekuyina foundation oba basis lwansonga amateeka gatulambika bulungi nti results nga tizinaweebwa ku district center oba ku national center buziba za presidential election. Presiding officer wa polling station results gezivudde alina okutegeeza abantu abaliwo alangire obululu nga bwebagamaze bwabubaze ate neteeka nerigamba nti kopi ya results alina okugitimba oba kujjanjirwa ku kifo ekyo kulonda ku kifo results ER form
lwekyo abagamba nti tulina okusooka okutegeezebwa nga chairman tanafuna results evudde mu kulonda kuwa president ssebo nnyabo okutegeezebwa kubeera ku polling station amateeka gakirambika bulungi presiding officer alina okulangirira obululu buli candidate bwafunye polling station olumala n'alyoka nawa er form oba kopi ya form eyo buli candidate ayeesimbyewo nga fooma gikwasaani ba agency kyova olaba tukungaba ne tubagamba abo bonna balina okweraliikirira nga bagamba nti abantu abagenda kubeera n'obuvunaanyizibwa ku polling station be balonzi abanaasigala ku polling station be bajja kukuuma obululu be bajja kubanja results ekyo ssebo nnyabo tekiriyo tekiri mateeka aba agents be bakuumi b'obululu ba agents be bagenda okubanja results ezivudde mu polling station ate tebagenda n'ozibanja kubanga etteeka ligambye kyabuliwo nti balina okuweebwa results ezivudde mu kulonda mu polling station eyo ba agents etteeka ligamba bagenda kutuula kumpi n'emmeeza ekuliko obululu presiding officer watuula yagaba obululu oba ballot papers eri abalonzi ku emmeeza egwe kubeera na biviko operator owakuuma kano akakakasa ne kamanyiira abalonzi okuyita mu kinkumu oba ekiyenyi oba feesi aba agents balina okutuula mu ngeri ekumpi nnyo basobole okutegeera n'okulabira ddala kiki ekigenda mu maaso byabakama bwazze bamuwadde obululu mmeka 2 bwa 3 kakati omukuumi ssebo nnyabo yaani ye agent we kalabalaba bweki ebigenda mu maaso polling station yaani ye agent ani agenda agamba results ziriwa results za candidate wange ziriwa ani agenda ozibanja agent byonna biri bulungi mu mateeka n'omuntu n'osulanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda bwe tutabeera ku polling station tulina okubeera fakushabwere amateeka galambise bulungi naye okujja ku bantu baiganda tebasoma mateeka naye nowulira omuntu nayimira ku muzindaalo natandika okugere kutakwatagana amateeka gagogamba kakati asooka asoma eteeka tubagamba mwagala kalu ak'emirembe mwagala tulo k'amazima n'obwenkanya ssebo nnyabo amateeka tumanyi gagamba nti osobola kuyimira mita 20 tukimanyiire naye ffe nga kakiiko tugamba kusinziira ku bye tujje nga tulaba mu kulonda okwakabaawo kuba by elections okulonda kwa bonna abantu bobagamba kusigala ku kifo kimu nga bawagira abantu bakandisa b'enjawulo okumala essaawa 5 oba 6 bali mu kifo kimu sebo osobola okukakasa nti teri kigenda kubalukawo wakati wabantu bano onoobakuumi otya nga tebatandise okubagana empawu nga tebatandise argument ti ku mulundi guli mwatuuka naye ku mulundi guli tugenda kuuma kalomba naye tubamaze kandi abantu abo kitugamba yinza okwesanga abantu bemugamba nti bebakuumi b'obululu bajja kufuuka boonuuyi b'obululu bemugamba nti bebakuumi bayinza okufuuka ki the people you think are vote protectors might turn out to be vote destroyers wansonga waba naawe kukuubagana kwonna wanaaba butakkiriziganya bwonna wakati w'abantu abawagira bakandisa b'enjawulo ojja kwesanga nti ekinaabalukawo kyayingidde mu polling station already tulaba nti mu campaign zibaddewo olaba candidates ba agents bamiri ba supporters abadde batandise okubagana temwabiwulira era waliwo simanyi mwami omu ekibiina kiwaliwo FDC yagamba nti waliwo simanyi twagenda wantu abawagizi ba nuku ne batukuba oli n'agamba kati bamusaze otukola naffe tujja kulonda olunaku tulwane kati tugamba ebintu ebyo birina okubyewala masebo ne banyabo nti
okwewala ebintu ebyo ffe nga kakiiko tugamba kyandibadde kirungi singa bw'omala kulonda nosooka nomwetegula noddeyo waka nokola ebintu birala nolekera omwaganya noba omwaganya abantu abalala batanalonda kubanga omanyi waliwo abantu bamu bataagala ebintu by'omuvuyo ng'abakyala ng'abantu abakulu abakadde bw'asanga nti waliwo omuvuyo akavuyo oba kumpi ne polling station bayinza okutya tuleme kuteekawo embeera eneetiisa abantu abamu abataagala emivuyo n'akacyankalano okutya ogenda ku polling station okulonda abaddeyo waka kati bw'oba omaze okulonda sooka olekeyo ekifo ate nekirala ebifo ebimu bitono nnyo banange bitono polling station zibeera wafunda ekiraba nolusanga nti kubanga amateeka galambika bulungi polling station engeri gye tulina obiseti amateeka gagamba eno emmeeza esookerwako watuula presiding office biometric operating kati meezi eddako erina kubeera mita 15 meezi eddako kwekubeera ebenseni abalonzi bakolaki babateeka ballot paper nebateekako ekinkuno oba kati mita 15 kuvaawo ku meezi esooka ate teeka nerigamba okuva ku meezi egyo eyokumi olina okubala mita 10 ogende ku meeza yokusatu okubeera ki ballot box omulonzi walina okuteeka ki akalulu kumbi maaka eteeka bulungi kigungu enjala y'olugalo okutegeeza nti omaze okwekuba naye nosanga nti distance ezo tetuzituuze lwobufunda obwekifo